nendekayo okuwolereza gavumenti engagga, nendekayo okuwolereza ekibiina ekiri mu buyinza ekigaba ensimbi, ekigaba obwami, ekigaba n'emirimu, nenoonya omuntu asembayo okuba owa wansi gwempolereza kubanga nagaba. Ekyo nsanyuse bwe munda z'essanyu. Ekimu ku bintu byenjigidde mu kalulu kano kwe kubeera nga nsisinkana abantu mu bitundu byabwe. Luli twakubanga enkuŋŋaana era nga bwe mba najja muno emmotoka etambula n'ebyuma ne biranga nti ngenda kubeera mu tawuni ey'omu Lukwanga era abantu ne bajja. Nsanyukira nnyo abagenda okujja mu Lukwanga naddala nga tumaze okufuna entambula ey'emmotoka yaffe. Abakyosiga njagala okubayozaayoza okuddukanya ekibiina mu ngeri yeteeketeeke obulungi eri organized. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsomozeddwa nnyo ku by'ensonga za t-shirts n'ebirala. Ngenda kujjayo n'ag'omubuto ne t-shirts nazo nzibawo. Abooluganda kambabuulire nazaalibwa omukazi alinga mmwe mwenna atali wa luzungu naye oluzungu lwa maama nze ndulina. Kyengezaako okubategeeza nti mu mirimu egyo emitono gye mukola omuntu omulala gy'ayinza okunyooma mulimu diguli y'omwana. Njagala okwebaza nnyo maama waffe ono wakati mu bunafu obubadde mutawaanya maama nojja olaba omwana. Mukwano weebale. Bwe nali omulenzi omuto nga nkula saamanya kigambo kye bayita puliidi oba looya. Ng'abaana abalala nayagalanga nnyo okubeera dokita. Abaana bwe babuuza ayagala kubeera dokita, kubeera tica, kubeera wa poliisi, ennaku zino n'okubeera pilot w'ennyonyi. Naye ze nayagalanga kubeera dokita naye nga n'ekijagaza obwa dokita si kirala. Nkube maama wange empiso kubanga nange yantwalanga mu ddwaliro ne baginkuba. Mukupe empiso kubanga nange yankubanga siripa nga nemereddwa okusoma akatabo ka kisumuluzo. Bwe yansomesa akatabo ka kisumuluzo ye katasobola kusoma, kaakati bwe njogera Oluganda sitabulatabulamu mu Lungereza. Omusajja omu Professor Kenya atugamba nti nnyina yali nga afumba walagi n'afuna ssente ezimuweerera. Kati alina diguli 3 mu busawo. Diguli 3 ziwunya walagi. Kyenkukubiriza tejja kubeera nsonga omwana wo ssente ezisoma yazijjawa kasita amala okusoma. Jjajjange bwe yaŋŋamba nti ayagala nsoma obwa puliida, nali simanyi puliida kyeki ne mubuuza jjajja puliida kyeki. Naŋŋamba puliida yawoza emisango n'akuba ebitabo ku mmeeza omusango ne gusalwa. Era ndo badde sibikuba ku mmeeza naye omusango ne gusalwa. Ewammwe eno mwalina pulojekiti y'obutiko eyali etwala amayumba gammwe gamalawo. Basseruganda nammwe bamaama bwe nawoza saasaba wadde ekikulu. Naye wadde nakola ebyekisa sisula njala. Mukama angabirira.